Olubala Nnaabakyala wa Bungereza okisa omukono olunaku olw'eggulo olwaleero ekitebe kya Bungereza wano mu Uganda kimukungubagidde. Omubaka wa Bungereza mu Uganda Agataliikonfuufu yasizira ku kitebe kyabwe n'ategeeza nti basoleddwa nnyo okufiirwa Nnaabakyala kuba abadde muntu wa mugaso nnyo eri famire Bungereza yonna amwagali musolo mu Bungereza mu n'amawanga agafuuka mikwano gya Bungereza. And she showed remarkable leadership. I mean, one of, I think, her biggest legacy that she was rightly proud of was the Commonwealth. You know, she took the Commonwealth from a group of 7 countries into a family of 56 nations as it is today. 1/3 of the world. More members want to join every single time we have a Commonwealth Heads of Government meeting. It is a vibrant, it is... Keti agamba nti Nnaabakyala abadde ayagala nnyo Uganda nga n'ajjukirwa nnyo ebirungi gy'akyadde mu Uganda nga n'ogwasemye gwa 2007 bwe yali aggula olukuŋŋaana lwa Kyogamo. And her connection to Uganda was very real. You know, when she visited last in 2007 when the Commonwealth Heads of Government meeting was here in Kampala, you know, she spoke so warmly about the friendliness and the warmth of the people of Uganda. Keti akasizza nno okubadde Nnaabakyala yavudde mu bulamu bw'ensi eno Kabaka Charles II agenda kwongera okunyweza enkolagana ya Uganda ne Bungereza. Bannayuganda bonna baweereddwa omukisa okugenda ku kitebe kya Bungereza mu Uganda okumukungubagira nga baddeko omukono mu kitabo kya bukungubazi nga kigenda kumala wiiki nnamba. Really recognise and really welcome that people wish to come and pay their respects, offer their condolences, leave their messages, and so that will be starting as of now. Abangereza mu Uganda baseera bukulinza amawanga gali musolo mu Bungereza okusiga nga bali ku mulamu okukulwanirira obutonde bw'ensi mu ngeri mu Obubaka nga bukoleddwa mu Katikkiro Charles Peter Mayiga bweyegasse ku nsi n'okukungubagira Nnaabakyala wa Bungereza mu nkungaana namuli lwatuusiza ku Bulange Katikkiro ategeeza nti Buganda bunyoleddwa nnyo kuba Nnaabakyala abadde kya muwendo mu bukulembeze n'enkulaakulana mu nsi yonna. Tusaasira aboolyo Nnaabakyala mwava wamu n'abantu ba Bungereza bonna n'abo abamwinako akakwate naddala mu nsi gye bamutwala nga ye mutwe w'ensi yaabwe w'ensi zaabwe. Ategeeza nti abadde mukulembeze wanjawulo kubanga gye buva bwenkana obukulembeze butegeeza buvunaanyizibwa bwasobodde okutuukiriza mulamu bwe. Nnaabakyala Elizabeth yategeera nnyo obuvunaanyizibwa obugendera mu kifo ky'abaddemu era afubye nnyo okubutuukiriza. Obukulembeze kitegeeza kutema mpenda kuvuunuka ebisoomoozo bye tusanga mu buvunaanyizibwa obujjira ku bifo mwe tubeera. Mayiga agambye ensi yonna egenda kusibwa ebirungi Nnaabakyala byabadde akyayinza okugera okubanga ye Nnaabakyala akyasize okubala ebbanga ku Nnamulondo ng'akulemera abantu be ng'amanyi nti obukulembeze butegeeza kwewaayo. Obukulembeze kitegeeza kwewaayo awatali kwerowoozaako, awatali kukulembeza gwe ebyo by'oyagala ng'omukulembeze. Nze ndowooza nti bino byonna Nnaabakyala Elizabeth owookubiri abituukiriza mu myaka 7 gy'abadde Nnaabakyala wa Bungereza. Ategeeza nti ajja kujjukirwa nnyo olugatta amawanga g'enjawulo okwetooloola ensi. Robina Nantale ne Kakoza Nonde bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.